baasaba essigiri ya mukyala Fiina bwe baamala okufumba nti essigiri ne bagitwala ne bagituuza ku ka box ka condom omuliro bwe gwavudde. Mu kiro ekikeeseza olwaleero Nabbambula w'omuliro yakutte ku ssaawa zibadde nga 6 era n'ayakira ddala paka ssaawa nga 9 era wano ekireka ekifo kyennyimiriddemu kiyitibwa ekireka Kuleerwe. Kino ekifo ekyakutte omuliro kiri wakatikati w'essomero eyitibwa Kireka Prayer Palace ne oluguudo olukadde ekyengulu waliyo n'amafuta ga Starbucks nga bw'olengera mu background yange. Wano wolaba kati kyererezi naye omuliro gwakutte wano era negusaanyawo amayumba agabaddewo gonna. Wabaddewo bizinesi z'abantu, wabaddewo amabala n'ebirala bingi naye kibyambi oba kyannaku okuba nti waliwo omuntu omu eyaluguzeemu obulamu. Omuliro guno gwajjiridde obudde obuwerako. Poliisi yakubiddwa essimu era nayo nedduka okulaba nti ejja mu kifo kino okulaba ng'etaakiriza ebintu by'abantu n'obulamu naye nga bw'olaba wano ekifo ekiri kifo kyekusifu. Poliisi bwe yatuuse yabazimya moto sayidi eri yageza kulaba nti eyisaamu empiira ebeere ng'ezikiza omuliro guno naye akaseera akabadde kazibuzibu okusinziira ku bantu ababadde mu kifo kino. Sayidi eno waliwo leero yakamala okubanga eddaabirizibwa era oluguudo balugaziyizaamuuko. Poliisi yawaliziddwa okulaba ng'ecommunicatinga n'ekitongole eky'eggaali y'omukka okulaba nti ate efuna we okutuuka wano okujja okuzikiriza omuliro gwakutte mu kitundu kino. Maziga Miranga gye tusanze mu kitundu kino na nnaku abantu amatama bagezese engalo bwe bati olw'ennaku ey'amaanyi gye baafunye wano. Wano wabaddewo abantu babadde balina famire ng'ate we bakolera n'essaawa yakakati kati babundabunda okulaba waayo w'okudda. So abakulembeze abali mu Kira municipality wano ekireka waguddeyo enjega ey'omuliro musobola otuukawo wano ne mulaba kye muyinza obanga mukwasiza ku bantu baneeno. Nina omukono gwa gwe mbadde mmanyiwooko wano Rita Pia ina abantu bakulembera mu kitundu kino naye omuliro teyasigazza kantu konna. Bw'otunula wano mu background yange mulaba akayumba akakeekyuma ekasobodde okuwonawo olw'ensonga nti kabadde ka kyuma. Obulala bwonna obuyumba bwabibaawo ne bwasaanyeewo ne buggwawo era n'omuntu omu n'afiirawo. Nze Sonko Muhammad, poliisi tandise okunoonyereza okwenjawulo okulaba omuliro guno gwavudde ku ki nga naffe ab'amawulire tukole ogwaffe okulaba abantu batuusaako byonna binaabigenda mu maaso. Kitalonye famire yafiiriddwa omuntu waabwe bagenze Kayunga kuziika era kitalonye era abo abantu abafiiriddwa ebyabwe abalala. Nze Sonko Muhammad nja kukomawo ne ripooti endala. Assalaamu alaikum.